bawulira bwe bati tepu yejja kukola ogenda okuyitawo wiiki nga buli woyita mu kibuga nyimba essatu zenkugambye nga kwe kuli olumu oluyimba bulya n'abatembeeyi ba rediyo baali bangi Biden olwo Paulo Kafeero muvubuka munnange ate rediyo ebika ebyaliwo byali birungi waliwo AFD National nga eyimba nga bw'owulira huufa leesaba ttula nga Kampala yenna buli woyita n'abatembeeyi baawa n'abaawa nga zeziriko wagenda okuyitawo weeks 2 Kafeera nga tumupangisiriza ennyumba nga ya bisenge na 2 nga yeetwala nga era nga tanadda bwabwe twamukkiriza n'addayo naye ne nga condition nti odda kukola togende ate kubeerayo nnyo gendayo bugenzi obuwulira ennasuuna nti eno wafunye ebyogenda okukola n'agendayo okwo n'abawulira abaliyo n'abagamba byabagambye yali muntu omuwulize nnyo koja nsigira mu kafaananyi mpuliziganya ewe yali etya nga ogamba kati koja simulaba angambye ali makindi n'omukubira essimu nga n'essimu eza layini zaalingawo ng'akubuuza nti awo wamu okumpi waliwo essimu ntewali ewawe eri nti eriwo eri naye tuwa ennamba yaayo n'agikuwa n'okuba eri ne bamanya ne mugamba nti jangu naye awo ewaabwe baali tebalina bwesigwa bwe bwali bukola era bwe yagenda n'agamba nti yali wakudda ku Lwakuna era Olwokuna lwatuuka zaagenda okubeera ssaawa 3 ng'ali Kampala atuuse ne tumutwala we twali tugenda okubeera nga baamutadde ne ku line-up eyaba n'ayimba agenda ku stage okuyimba ensi n'efa stage kyeyo era wa twali Maganjo mu night club y'e Maganjo ne tugitwala nga practice kuba wiiki eyali eddako twali tugenda mu biwologoma awo waliwo theatre neegira bweti nga bali basatu ye musomesa Kaweesa omuwala Sauda Lubalala nga balina ennyimba first class nga kuliko n'omuvubuka mwana muto era yali yenkana nga Kafeero bamuyita Mabirizi yes Mabirizi ne bakola show muganda wange nejjula bweti ebiwologoma byali bituza abantu nga2,000 koja mwebyo ebiseera bano bagunji bo bali ludda wa Fred Sebataba Sebbaale baani Sebbaale yali tannajja Badani Migula baaliwo nga balina nabo ekibiina ekyabwe balina gye bakolera temuyinza kubeera mwenna oli ali biwologoma mwenna ne mubeera biwologoma abamu bayinza okuba bali Masaka abalala bali Luweero abalala bali Jjinja abalala bali Luwa Kafeero lwaleese endongo ye mu field ezeera ate bagitarisi abaali bakuba ebidongo nga babimanyi Kasujja yali amanyi ebidongo bakuba ekidongo awo mugenda okugezesaako ematu geyo ne wajjula ne wabooga ate olwo nga Kafeero teyeetikka nankani sho nga buli we tulaga sho bagituumye muvubuka munnange ekivvulu muvubuka munnange ne sitaani atwefunzizza ebivvulu ebitambula ne tukyusa ne tuzzaako ekivvulu muvubuka munnange ne kisitu yes ne n'atunda kati awo wayitawo emyaka gyali 3 ne wabaawo obutakkaanya obwajjawo nga obutakkaanya obwo okuvaawo Kafeero yali alina kuva mu kibiina ekyagende mu kirala anonye gyakolera naye ate teri kyansesanga kuba nti obutakkaanya ate bwe bwabalukawo n'agamba nti agenda kutandika nagamba nti kati omanyi Ibula ngenda kutandika ekibiina naye gwe ogenda okitendeka sooka okimanejinge tulabe koja mu butendeesa obwo obukugu nga buliwa mukutendeka nti nga mwe buli nati ngamba byogenda okuyimba obimpitiramu negamba ebyo bijjeemu biyimbe bwoti bw'oyimba oluyimba nga bulira negamba nti ekigambo ekyo mu kifo kyo kiyimba bwotyo kiyimbe bwoti negamba nti enyimirira gy'oyimirira ku stage ng'oyimba si gye njagala bw'oyimba bw'omala ebigambo kola bwoti bw'oba oyimba ebigambo kola bwoti bw'oba ng'omaze ekitundu ebisooka ebibiri kola bwoti omuntu ayimba ennyimba ezo azina oluyimba lugenda kuggwako tazinira mu makkati kuba ajja ku driving attention y'abantu bakole ki
bave ku makulu g'oluyimba batandika okudda ku bidongo kati nga kabya ennyimba za Kafeero lutandika ki lwa bidongo bw'onaazina abantu bajja kulekerawo okuwuliriza bya message. Kyekyaleeta ennyimba za Kafeero zonna nti osooka n'owulira message n'owulira message wali mu kuggwayo awo tulyoka tukuwa ebidongo amakuluba gano gali bayigiyigi oluyimba twalukyakalanga ne mu disco kati owulira movia tobanga wankaddiya omuzeeyi wange aluteeka mu mmotoka nagendanga akuba enamba y'ekikulu yambulako tobanga wankaddiya tobanga wankaddiya osusse obutannambula nowulira bw'owulira gundi bw'aba anaatera okuggwa bisirikirwa owulira ebidongo buli nnyimba za Kafeero. Kojja mu kuyimba kwa Kafeero emmesagi zino ze yali ayimba zirina engeri gye zikwatagana n'obulamu bwe. Kafeero kati kino ababadde batakimanyi nja kibagamba nti Kafeero yali ayimba ebintu gundi ze zaabanga true stories based on true stories. Kifula basakwatanga ku bantu kwabuyaba yayimba oluyimba gundi ekyali ekintu kyange yali yayimba ku muntu ko yali mukyala we byeyamukola byeyakola byonna namugamba naye kati nzija ndaba ojja ne walagi kati namukusanga omutwala olwaki tewamuleeta nemuterekeeka nga Kafeero ayinza okutereka walagi kati ebyo yali true story. Abo bonna balusiya yali mu true story. Blandina byebimu ate awo yali atandise okufuna ne depression kweza ennyimba yayimbira ezo ennyimba. Ekyamulumya ennyo nti waliwo ebintu ebyamugwangako ng'ate ateekamu amaanyi ge n'okwewaayo kungi naye ate n'ayisibwa bubi era singa teyali bisirikirwa kujja mu bulamu bwa Kafeero. Kafeero yali ajja kufa nga mu 93 oba 94 singa bisirikirwa teyajja mu bulamu. Depression yandibadde yamutta dda eri mu kusooka kuba waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ate naffe bye twagambanga obugambe nti nedda kasita weetuli don't do this kasita ffe weetuli tujja kutambula naawe. Ate nina kye ŋŋamba abantu nti gundi abaana ba Kafeero abaana bwe bandibadde bagezi ne baagala nnyo muka Kafeero ne bamaama b'abaana ba Kafeero ne babagala nnyo bandyagadde nnyo mujja waabwe Bisirikirwa Robina namulabi wale mu kusabira gundi era yavuddeyo n'agaana mbalamusizaako ne bajja bange mwenna bwe muli makoze eki. Oyo mukyala yatuuka Kafeero waliwo yafubeera mu depression ebyali biguddewo bye tulinzeeko bamale okwetogoonyola bagambe nti kumuziikula nja biziikula nange nga bwe banaamuziikula enziikula gye banaamuziikulamu nange gye njo biziikulamu. Kafeero n'atuuka okuba nti akyayi ewaka Bisirikirwa n'amugamba nti before we do anything nga tetunagenda wano tuba tugenda safaari oba ki sooka ogulire abantu beeko emmere sooka ogulire ogundi emmere gulire ewagundi gulire ewagundi emmere. Kafeero yali asazeewo ng'ayagala abagobe abate agambe era lumu namubuuza naye kati omugobe otyo katolina baana agamba ninayo abaana n'abaana bange ninayo abaana n'abaana bange mugamba obwo ekiri nti gula emmere tovaayo wamma Robina awo yenga wamma oli mutuufu tewali nsonga lwaki agamba okukola bw'ati nti abaana abaveeko alina obbalabirira nze oba si kyekyo nze nja bbalabirira ebisirikwa naye ng'ayogera ebyo asoma musomi ng'asoma yali yakava ku Brain Trust olwo agenze Makerere. Bisirikwa yayagala nnyo Kafeero yalabirira nnyo Kafeero yalabirira nnyo abaana abo bonna bawulira bavuma
omukazi oyo olw'obutazaala naye ate obutazaala bwabisirikirwa bwe bwayamba mu abaana abamuvuma okubanga muli mu mbeera gye mulimu oba ye yasalawo nti ensonga yali agimanyi lwaki tazaala nange nga ngimanyi lwaki bisirikirwa teyazaalira Kafeero era ne Kafeero yali agimanyi mwenna basatu mwali mugimanyi ekirala nga ne bwana amala naye emyaka 4 oba balifuna mwana dokita yali amaze tukitugamba ne tukimanya mu mutima nga tukimanyi kati nga ne bw'oyogera ebyenkanawa nga Kafeero aba amanyi byoyogera akutunulya n'akulaba ne munagenda kuki tekikyasoboka ate njagala okuva wano we tuli olwaleero abawulira era n'abandaba kati essaawa eno bamanye nti Kafeero yali talina ssente ze yali akuŋŋaanyizza ziri awo yali mwana muto okufuna ssente kuba yali mu myaka 23 24 n'atandika okufuna ssente ezaddala kubanga kati omwana w'emyaka egyo 23 22 ebyaddala kizibu nnyo n'okutegeka naye ebintu ebyo byonna bye mulaba abaana abo bye batunze okumala emyaka 16 bisirikirwa zaali ssente zabisirikirwa yakera ku makyana kuba nze simanyi kuwandiika proposal bisirikirwa yaziwandiikanga n'agamba nti olabye tayitamu ate nze atamanyi nga nze mpitamu ne mugamba ye kitegeerekeka n'agitwala mu MTN ne batuwa ssente obukadde n'obukadde n'awandiika proposal n'agitwala mu Nairo n'etuwa ssente tutwalingako nga buli kyo gye tugenda nga Kafeero atambula n'akamotoka ka bbiya wanywa ate nno omusajja atunga tamunywa Kafeero yali tanywa bbiya nganywa walagi bantu balowooza nti Kafeero yali mutamiivu yali tanywa bbiya nga tanywa bbiya naye nganywa walagi ekyomukisa omulungi nga amunywa naye ng'ate akola birungi nga yali control nze ntuuka n'okulowooza nti ye tabeerako mu bulamu bwo ng'ali soba Kafeero mmwe mwali mu mulabo bubi mwali mu mutegeera bubi n'ekifaananyi kye yatusiigiranga buli wajja okuyimba anti ekyo asobola nokibasiigiranga waliwo ku firimu ku TikTok okwo kuliko omuvubuka ye nga kye yatusiigira nti ayagala nnyo okulya munene bw'ati abeerako nnyo okwo abeera n'ekisajja ekimpimpi bw'ati nga ayagala nnyo y'okulya waliwo n'abalala batusiigira ekifaananyi ky'okulya nga bagenda ne bayisa omukono mu bituli ne bakwata ebyokulya by'abantu mu nde najja nabako kati Kafeero Kafeero teyali mutamiivu naye yalina ekizibu kimu nti Kafeero was artistic yali muzannyi era yalinga azannya nnyo ebifo eby'obutamiivu kati n'asigala nga era bw'ayogera ng'owulira nga ayogera naye ng'ate bw'aba nze kuba ebbanga linamalanga naye nga tuyinza okubeerawo batwagenze tulina gye twagenze ne tumala ennaku 2 nga tuli naye naye nga tetunyumya muli mwenna ng'era tayagala ove waali Kafeero bw'aba naawe ng'akusiibye tayagala ove waali naye nga temwogera okujja kugamatiwa agenzi n'akola bw'ati kinsesezza abaana bintu babikola batya omulabye nti mulabye nasirika kati nze nno kyengenda okukola anti gwe wooli abaana beetegeke ebiba biteredde oyinza n'okubayisaamu nze kampumulemu Kafeero yali tatambula kuba nali namuteekamu ekintu nti omuzannyi yenna anaabeera omuzannyi mulungi tebamumanyiira so I don't want you to be out so abantu getting used nabo njagala ogende ku stage nga abantu balinze ggwe sisi kubeera mu bantu ng'obazungira mu Uganda nze nasooka okussaawo system nga Kafeero ayimba bw'ojja osooka n'oyimba ennyimba 10 nga tewali mulala ayimbye 10 zisooka zisuule wali Kafeero bwe yajja ku stage nga bakagulawo n'oluyimba lwaffe nga bwe kulaba endongo yakulabako bwe yetandika bweggwa abayimbi baali 4 ne bayimba Kafeero najja n'ayimba ennyimba 10 mba muyingidde essaawa 5 kitundu 6 ennyimba zaali nga mpanvu n'amala
n'avaawo ne bwe zitaba mpanvu show oba ogeze kola show luyimba oyimbako katono nga bali baseka abano balekana bakola ki luwanvuwa n'akomawo n'akuba ennyimba 4 n'akubirako olw'ekivvulu oba walumba ezaaya oba ekijjankunene shonebwa. Kojja mu bulamu bwa Kafeero yali musajja munyumya nnyo engeri gye yali alukamu ennyo. Teyali munyumya, Kafeero yali tanyumya nakugambye dda. Ate temudda okuba lwali ntumusanga nga bwe mukuba museka anti nga tayagala muntu yeemwetula nakyo kimu ng'avaako. Ate Kafeero yali alwana nnyo nga mulwanyi nga si bwakumanyiira bw'oleeta effujjo yali amanyi okweka enjala era wakubirira ng'anyiiga era nga kinyuma nnyo buli obaawo okukyankalana nga atamidde nga yeebase nga kinyuma nnyo. Mumanya tajja kubiva naye bw'aba nga mulamu ng'avaayo. Kojja ababiri bano bafunako kesisinkano be tuyita ba greatest kadonkamu artist biffe be twamanya ennyo basudde ne Kafeero. Basinkana emirundi ng'ena ku shows ne bakola shows. Ate no mu bulamu bwa bulijjo eno. Era nze nali ndowooza nti Basudde yali alemesezza Kafeero okuzaala. Basudde yali ate yayagala Kafeero n'ayitawo bwe baamala okukwatagana ng'oli ebigambo bya Fukumula biyitirivu n'ono ne bakwatagana nga Basudde ne bwe guba 6 gwa kiro ajje wa Kafeero ne bwe guba 8 ne bwe guba 10 ne bwe yavanga okuyimba gy'akoledde nga Kafeero ali maganjo mwabanga muli awo nga gusa. Eyo nayo tunaabagifuula episode yaabwe nga tunyumya tukompeyalinga ababiri bano. Kwanda baayagalana nnyo. Ne kuba nakola shows zaabwe zaali mpitirivu. Ababiri bano ko bonna baali wabawo eyangira Kayimbira n'etwala gundi ezo bakwano bange abakayimbira balina omuzanyo gwe baali bawandiise kati nga balina okugenda Kafeero abeeremu naye kuwa olwo bagenda omunoonya nga twabadde tulina gye tuva nze ne mwawukanako nagenda mwawukanako Kafeero n'avuga piki n'emuba yali emusi banoonya bangwako aluwa ne bagamba nti Kafeero tugende eka naye si birungi tutuuka eka nga basi Kafeero pikipiki yakubye oli yenna nga bwegyamabwa yenna nga bwakugenda ku peyinikiira naye nga bagala muzanyisa nga so ya lunaku olwo ya lwa 6 naye nga olwekutaano ekiro yagudde ku piki yagula pikipiki 450 nga pikipiki 450 eba y'amaanyi nnyo. Yes. Era yagivugirako yali yanzija Mbarara ne tujja e Kampala nga tugenda ku recordinga mu studio tulina kutuukamu ku makya ffe tuba tutandika nenkakanyalira ku pikipiki nagibeerako bwenti okuva lwe natuuse paka saawa 4 omusana nga gwase nga lwenfunamu akangubanguba Kafeero ye yavuga okuva Mbarara naye natuuka nkakanyadde nga buli bwokwata bwenti nze nkakanyadde olwo bamuyita bano bagenda okugira bakola gundi yaabwe yamala n'azannya ku olwo naye nga mulwadde nga ebiwundu era okuva olwo teyaddayo kujjako nkuufiira enkuufiira neenogera ddala kuba enkovu ya wano yaliyo yalemerawo teyavaawo eya piki waliwo n'endala ate era nga piki yali yamukubako dde emabega neemuleeta enkovu wano bwe wati kyova olaba Kafeero yali ojja kusanga buli kifaananyi kye ng'asibye amapeesa paka muno bw'ati yalina enkovu wano eya piki kati duwo yaabwe yalinga baakolanga ebyo tujja gendawo kojja tujja kukola comparison yaabwe naye kati akakulu ennyo nga tumaliza episode eno biki ebyokojja byejjukira mu bulamu bw'omugenzi ono byotalaba mu bantu balala bano ba artist ebyenkizo mu bulamu bwe okuba nti Kafeero yalinga ali mu kibiina ki yali nga ye taliiko nti nina abayimbi ng'ajja ku show n'agikola obwomu n'agenda n'agimala abasigadde mmwe mumanyi ne bwe mutakola ate baakola nabo ng'abaagala obafiirako paka olwaleero kati awo twali tugirawo kuba kusooka twali tetulina kawana kano kagundi
mulya na wenkayita akana atenga njijukiranga we kajjiraga kaliwa ndagire nabitaka yagenda okujja Josephine ngali n'oluyimba kalulungi ne mugamba nti waliwo akaana kalina oluyimba bannange luyimba baluyita saategeera nga lwokya saategeera saamanyirirwa kyusa ku ndowooza munnange oyo muwola yayimba ne mulamu wange abato be tulinamu essuubi yayolera abaana nnyimba ze nnungi nnyo zonna kati naakula kati mukazi yennyini waliwo omuwala omulala bamuyitanga Rusi bamuyitanga maama Rose bamuyitanga Rose Namata naye ayimba bulungi waliwo n'omuwala omulala nga bamuyita naye yafa bamuyitanga Ttatu awo gwe nali yali ku costume ye wardrobe mistress nga yayambaza kafeero bw'abazze tanyumye nga gwe mbuuza nti lwaki tanyumye lwaki afaananye bw'ati oyo n'endagire and they did their work tremendously okulaba nga omukulu afaanana bw'ati nga bwe byafaanana kale ali mutulaba ku mikutu gyaffe gino nkwebaza okensuso negamba nti walinnya okubeera nga otulaba kojja ono twafunye omukisa nti ebigambo byayogera si binyumize si byambu ebigambo byayogera bya ddala era yalinga n'omukulu ono tujja kulabako ku bulamu bwa Kafeero bulala nga bigambye mu episode zijja kujja mu maaso eyo mpitirivu nnyo era nga nkusuubiza nti episode ejja kujja tugenda kwogera ku bulamu bwe obwa Kafeero ne Bisirikirwa ayingirira bwowa kuba essaawa zino ku mikutu gyonna bw'ogigenderera gyonna boogera nnyo ku mukyala Bisirikirwa so nga ate era ebintu bingi nga bano abaakula naye abagamba nti saakula na Kafeero abaalinga ne Kafeero abaakula abaalaba Kafeero ng'akula yes okuva nga yakatuuka e Kampala abaalaba Bisirikirwa mbagamba bwe ndi Bisirikirwa si oyo gwe mulaba oyo gwe mulaba mukyala Robina Namatovu gwe mulaba ye Robina Namatovu so oli Bisirikirwa wa Kafeero yali muwala mutono bw'ati n'anyiririra ewa Kafeero n'agejjera ewa Kafeero n'akola buli kimu kyonna era muyinza okulaba gye munaalaba nga njerega olw'emmotoka mwe namutwala mwe yasanga Kafeero kuba nalina emmotoka nga nkadde kojja emboozi tujja kujja nayo mu episode zaffe ezijja mu maaso eyo ensiikano yabwe yali etya era nayo tujja genda tuyitawo kyasi bwe ne beetuwadde omukyala yennyini yayogerwako Bisirikirwa ku mikutu gyaffe muno ojja mumulabako naye yennyini yeyogerere obaolyawo ku biki ebyaliwo otherwise tukujjukiza bannaffe atuteekamu ssente okuli Focus Graphics and Branding bagamba nti bawe ebizinesi yo bagambe nti buli kimu nkyagala business card njagala business card njagala kumprintingira ku t-shirt eziri corporate eziri unique bagambe njagala ebipande bigenda ku business byonna babikolera so nga ate ne bannaffe aba Focus event service bagamba nti gwe beekwate bakuteekera omukolo gwo leka kubeera ku mukolo ate ng'oyiri baba service provider leka kubeera ku mukolo ate osiiwuuke olwaba service provider oleme n'okunyiririra omukolo ne bw'oyambala olugoye olw'ebbeeyi ne make-up atandika okulukuta kuba onoonya ba service ate era bw'obanga oli ku mukolo jjukira nti oba oli ku nkwanjula oba ku mbaga tewali nsonga lwaki obeerawo nga weeraliikira nti bwe naatuuka eyo ne bigaana bicycle kick waali jangu ofune bicycle kick gwe nga gw'olinda bulinzi kugamba nti kojja kano kakulu bw'agenda ku mukolo okwanjulwa tuli oli ku musajja olwo kati omukyalo ono bw'amala okwanjula mu bazadde asuubirawo ak'enjawulo kyagamba nti leero yanneepikidde ketuvudde mu bazadde kankizo ki what next yes oba tugambe nti a few moments later waliwo ne kojja kakanakala bwe muva mu kyaki omukyalo n'omwana emunu asuubirayo akenkizo mu kyaki waliwo omusajja kyabagamba ni mugende mukole ki mugende muzaale mwale ogenda kuzaala ki nga gwe olugendo lumala olutandika nga ate weekoona oba olaba nga kati Kafeero ye bwe bakye bamugamba kye yakola gende muzaale mwale ndowooza olaba abaana bakaayana naye oba nakyo ba sikyogera njireke tujja kiyogera kojja mugundi tujja kubanga
tugenda maaso tukyalina episodes nyingi nnyo ku subscribe ngala yikinga kojja kagato exclusive Focus TV yonna ne gundi werinda bulinzi ki ekijja notification ejja kubanga ogifuna kale tutuyinza kusukka wano mutukirize tujja basinkana mu episode ezijja mu maaso awo for now bye bye